biseera bye bakoleramu oluguudo lwa Gayaza Road olwo abasajja abakola oluguudo olwo bakwatanga abantu ne babasaddaaka ku lw'oluguudo nga bakola saddaaka. Abantu tebamanyi bintu bya mwoyo. Omuntu amanyi akeesa lukya agamba nze neerira ssente zange enkya ngenda. Ogenda wa gy'omanyi? Kugeza nze nava dda nga bw'onkola ekintu nesikulumya obaako ekikubaako. Gwe wenna alaba tewandyagadde genda mu kifo ekyo, tewandyagadde genda mu Magombe. Tutandike ne nga tugenda ku message eno ekuweebwa, tutandike n'engeri gye watandikamu ofuna ebintu bino, ebirooto bino, oba okukozesebwa kuno, nti wazuula ddi nti kati mwoyo yali mu kunkozesa, Katonda yali mu kunkozesa okundabisa ebintu bino. Then n'ekirala watandika ddi okutuuka kogambye it's a process okutuuka ng'osobola otuula wano n'oyogera. Kitegeeza waliwo obeera ng'osobola biraba naye nga tokkirizibwa kukola ki? Kubyogera. So tuyisizeemu awo, otandika ddi olaba ebintu bino, then tutuuke oba oliawo ku message. Ebintu by'omwoyo liringa bw'obanga Katonda alina kyayagala okukozesa omuntu yenna, ava buto ng'amunekyalinga. Kugeza nze nava dda nga bw'onkola ekintu nesikulumya obaako ekikubaako. Nava edda nga bw'onkola ekintu nesikolawo kintu kikulumya okuddiza, nesigala nga nnakuwadde nga baawo ekikubaako. Kati nava dda nga ndoota ebirooto n'ebibaawo. Nava dda nga nsobola okuwunyiriza amagombe, omuntu n'afa, ne mpulira omuntu ng'agenda kufa ku kitundu kwe tuli n'afa. Ndya nemanya nti kati ebiseera ebyo nali mpulira nti mpulira amagombe, ne mbaga mpulira amagombe gawunya, mpulira amagombe galeekaana. Ekiro ekyo ne kufa omuntu. Era mugenda okulya ku kizindalo, kitalo nnyo, kitalo yaayi biki, omuntu agenze. Nava edda nga ebiseera ebisinga nga bwenjogera ekintu nga kitera okubeerawo. Kati ngenda okwezuula okutuuka okwezuula. Badde saakogera nnyo byange byakyama nnyo, saagala. Mulaba ayinza obikozesa obubi, kye saagala, so tukireke. Naye njagala okwogera ku bubaka obwantumiddwa. Tuyingira COVID, nali nva mu kusamba mupiira ne bakwano bange. COVID yasooka. Buli muntu ng'aleekaana ayogera kinayogera ki. Kyeva mugamba mukwano gwange olwo kati nkuze bw'omwoyo nga sikyatya, nga ne bwe ndaba ki sikitya. Kozi nasanga ng'oyinza osanga omukazi nga munene n'akutuukako n'abula. Oyinza okuba ng'onaaba ogenda okukyusa amaaso ng'abantu batudde awo bakutunuulira ne babula. So nalabanga ebintu bingi. Naye gye nakoma okulaba ennyo, gye nakoma okukula n'okunywera. Omanyi bw'oyita mu bizibu ebingi otandika okunywera nga waliwo ebizibu ebitasobola kukumegga na kukunyeenya. Nti kati entiisa natandika okugyetemamu. Kati nga bwe nagamba nti Mukama naawe atandika okukulagako okwo. Onundi ogusooka oyinza obutaddamu sula mu nnyumba. Oyinza okutya kozi olunaku lumu nali mu senior 6. Bwe nali mu senior 6 olunaku olwo asookera ddala okwezuula nti ndi muweereza wa Katonda, nti nina obubaka bwe ndina otutuusa eri ensi. Naddayo waka bali nakola arts senior 6 yange. Naddayo waka nenda okulaba nga ndi mu ku designinga art wange. Bali batugambye tu designinge wildlife kalenda. Kati nenjisiiga bulungi nnyo. Abe wakati baaliwo maama teyaliwo ne bannange. Bali batambuddemu, naye kati ng'ewaka kye twakolanga nga baba bakutambula basibawo kufulu bagisibira bweru n'ekitumizo ne bagenda nakyo, kubanga ajja kumanya nti ojja kusanga weebase dda nga bakuyite babeere ku mulyango. Akati kye twakola ne bagenda gye bagenda.
nga balekayo ekufulu ebweru nze nenzigalawo kati nalimu mu nju bwomu twali tufumbye na rice nenzijula amere bwe yajja nentula mu sitowa nengenda okulya mu nyumba nga mulimu omuntu nenkwata tochi ettala zaaka bulungi nnyo masenyalaze nenkwata tochi nengenda mu ddiiro nemmulisa nga temuli muntu wansi w'entebe wansi wa sideboard ettala eyaka bulungi nnyo ate nga nzaggaddewo nenkebera mu kiyigo nenkebera mu sitowa mu bitanda byaffe wansi w'ekitanda kya maama wa yonna nga temuli muntu mpulira okubeerawo kw'ekintu ekiri strange amaliriza nga ngamba mukama mulimu gwange nkukoze waaka nyamba bampe max nyingi sula bulungi nkwagala nnyo bwetu nali namanyiira okumuga mukwano gwange nkwagala nnyo sula bulungi onkuume bintu ebito nga like nga njagala creatingawo enkolagana eri ey'enjawulo naye mutwala nti friend mba nnyingiza omutwe twasulanga ku buddeeka nze nasulanga wansi engeri gye nali munene tuli basatu kati mba nnyingira wansi bwe nti mu ddeeka nnyingire neebake omukazi n'ava mu ddiiro omukazi nga mulungi nga wa brown alina enviiri zikoma mu mugongo eno ayambadde vest ya white ekitengi kirimu orange yellow green blue ebimuli najja nenzigwamu amaanyi nga sobola kuleekaana kubuuza oyiseewa nga ndaba bulabi ng'ekisiru live nga bwe tuli wano nga mulaba live nga sinti neebase nga sinti mbutulo yagamba ki olunaku olwo lwe nasooka okumanya nti nina obubaka bwe nina okutuusa eri ensi kozi awo yatandika okulwana sitaani tandika okukyalirwa ba agenti be emyoyo gye emizimu gye nekenyini okutuuka okujja okwesitukira okunsaba tukole ffenna kati mba ndi awo omukyala ayina obuntu bwateekateeka bwe yabuteekateeka waggulu ku kisenge mulaba naye nga sirina bumaanyi ndi ng'ekisiru bweti tanyega kati mba nkyamutunuulira naŋŋamba Ronnie nemutunuulira nnyo bweti nga tosobola kwogera tokola n'omukono tegusobola gira oli bwoti mw'ekisiru olwo ntadde omugongo gwange ngwesigamizaako ki ku ddeeka ndabe ebigenda mu maaso mu bbanga ttono nnyo omwana omuwala afubutuka mu ddiiro kyokka wedda gye ntudde mu ntebe nga nkola waaka ntadde ku mmeeza ng'ajja bulungi nnyo omuwala amufaananafaananira ddala maama we kati baweze babiri bali babiri mu nnyumba ndimu bwogu bwomu ettaala eyaka siga nti bazze mu nzikiza ettaala eyaka amasannyalaze kwegali tuba tuli awo omukyalo ono kyava ngamba Ronnie njagala weegatte n'omwana omuwala oyo bino sandibibagambye kubanga tebyandibadde nga naye njagala zimba bwongo bwo omanye nti sitaani ali real n'ensi y'omwoyo eri real ate nze ekinnuma nti alimanye ebingi era mukulu w'enyweze ne Katonda njagala gwe wenna alaba awuliriza era alaba omanye nti ensi y'omwoyo eri real nti n'emisambwa gisobola bwe guba nga gwagadde gusobola okujja mu buntu ne gujja ne gwambala omubiri ne gujja ne gwogera naawe kati guŋŋamba ne muwala waagwo guŋŋamba nti kaakati Ronnie tukumanyi oyina amaanyi mangi nze nga n'amaanyi ngalabawa nga nze sirina kye nali ndabyeko nti kye nali nkoze ekiri awo okusabira obusabizi abantu ne bawona abantu ne bafuna emirimu ne bagenda ne bakola okulaba nga ndaba kya bulijjo naye nga tukumanyi oyina amaanyi mangi naye kye njagala omanye njagala amaanyi ago tugatteko amaanyi gaffe obeere nga ogenda kuba kyanjawulo mu nsi ogenda kuba w'amaanyi mu nsi muno naye ogenda kubeera kyanjawulo mu nsi bwe tukuwa amaanyi gaffe
weegatte ne muwala wange oyo bw'omala okwegatta naye ogenda funa amaanyi gano genkugamba. Olwo omwana ono omuwala ali mu ndabayo myaka yange emeka? Tuli mu layini y'emu kubanga omusambwa gulina obusobozi niwe guba gwa myaka 10 gusobola okufunza ne guba mu myaka emito kwenolaba luwala nga luto n'obeera nalwo. Njagala nkubuulire gwe wenna alaba era awuliriza, omusambwa omuwala gwabuuka mu bbanga ne gwebaka mu bbanga live ne yebaka bw'ati mu bbanga nakkirira wansi mu katanda kange mu bbanga ttono amaanyi ne gansitula nenva we nali ntudde ne bannyingiza ddeeka yange wansi mu bbanga ttono nnyo nali nyambadde ndawuya ne pule ne yeejamu yokka nga ndinga kisiru ng'omanyi ekisirusiru. Yes, mu bbanga ttono nnyo andawuya ne yeejamu mu bbanga ttono nnyo ng'omusajja bwana agira like okureactinga omubiri ne gureactinga n'okusinga bw'oyinza n'okukirowooza nemba nga no reactinga omubiri ne gureactinga. Mu process y'okureactinga eyo banvuunika bwe bati omusambwa guli gwayitamu bwe guti mu buddeeka mu kaddeeka wansi n'engwebakira waggulu bwe nti mu bbanga ttono kyenva ngamba sijja kwegatta naye naye nga eddoboozi lye ngamba sijja kwegatta naye nga liva eri wansi munda nga wano tosobola ddiwulira paka bwe nagamba mu linnya lya Yesu sigenda kwegatta naawe, mu linnya lya Yesu sigenda kwegatta naye ko ye nayogera emirundi 3 kumbe ndi mu kwogera bali bakomyewo nsibalaba abaali bagenzi ab'ewaka bakomyewo baguddewo bali mu sitoowa abamu banaaba sibalaba ne ndaba mukyala ne muwala we ate bo baali ndowooza babalaba bano emyoyo gino gyali giraba bano nti bakomyewo kobo totumalira budde nga bwoganye katukugyewo kubanga maaso ogenda tufuukira ekizibu. Yes. Nankwata obulago nasamba ddeeka nga nina amaanyi nga bantwala bantuga sitaani kye ndamulabako oyina kumala kukkiriza alyoka ayingire gy'oli bw'otamukkiriza tajja ne Katonda eyo ye principle y'omwoyo omukkiriza yes choice baazituwa osalawo kubanga yanegase nange mwampaka kozi nali mpedde ne bwe nagaana kyali tekisobola kubeera singa nayagala nalina omululu gw'obugazi singa olaba kati singa nina simanyi oba singa nina essaba erikyasinze mu nsi nga bino byenkugamba kyemmanyi singa nina ekintu ekyamaanyi oba ekisabu bwe bityo ne ku saidi eno kyemmanyi ndi mukolera Katonda. Kakati bajja maama ne banne olabadde eki tebatandise kunsabira ne gibula kati kuba akafaananyi omwana wa senior 6 okubanga maama waakulaba obwereerebo kitegeera kati obuswavu obwo ne bambikako bangu bambikirira baleme gamba nti naye mundabye biki naye bambikako ne bansabira biki naddamu okwebaka seebaka nasula ntudde netaala nabagamba mugirekeeko enkeera saddamu kuyingira mu nnyumba mbuntu maama akugabe ndetera akambe nga wali ali munda nga njize n'obwa komando ojja osooba tomusangayo omukazi bintu by'omwoyo bizibu muganda wange kiina engeri gye kikutokyalingamu nga to like bw'obanga wakatandika okuexperiencing ensi ezo kati kwendi kyenzikiriza nti ndabye ebintu bingi ndabye emisota ndabye Jezeberi ndabye omusambwa ogwambala ekifaananyi kya octopus gutambula guti gutuula ku mazzi ndabye ekyennyanja ngaafu omuntu afungege bingi mbirabye ennyonyonyo ndabye ebintu bingi ne kati nabitu kati yes kati olwo awo wonna kati ogambye awo otegerera nti kati nno nina ekirabo nnyetaawo okukolera Katonda
excuse me, netawo kukolera Katonda. So kitegeeza oze otumwa messages ez'enjawulo. Ntandika otumwa nga maliriza senior 6. Ntandika otumwa uli eddoboozi gende wagundi agenda kufa, yenda omugambe bwoti neŋŋendayo nga tolabawo yadde kabonero nti agenda kufa, naye ogenda okuyingira mu nnyumba ng'oli abbamu akamwa kamulongoosa emirundi 3 aniya, noyogera ebigambo n'ayimuka n'atambula, n'ayimuka n'awona, n'ayimuka n'atambula, n'akaaba amaziga. Mwami omu akaaba amaziga n'agamba naye Mukama yebale kunjagala, Mukama nga njagala. N'oteekamu transport ng'ozze wano, ddoboozi lyanze okusa kiro nga ndina byange nva sabira byange. Ronnie nkwagala enkya, gende wagondi ne gundi amaka gaabwe amagombe gagalumbye, genda obasabire. Nentuukawo nga sirabawo yadde ngundi, ne bwe nali njogera naye ebigambo nfuna okwolesebwa mu bbanga, ongenda okulaba nga bali mu kukulawo empaanyi ezaali ziragirira nti wano we wafudde omuntu, nga bazisimbye dda. Ezo empaanyi ng'omuntu tannafa basooka zisimba mu nsi ya mwoyo nti gundi agenda, ate ekyewuunyisa nti bali abali mu nsi ey'omwoyo bamanya nti ogenda okufa ggwe, bamanya ennaku ezo ezisembayo awo mwezi ogenda, bamanya era bakwesunga yadde bali mu mbeera embi, naye ekyokumanya nti bamanya nti gundi gyali, bakimanyi nti gundi gyali. Kyova sitaani bagenda n'ajjayo n'akozesa ebifaananyi byabwe ne bakulumba, n'oloota naloose gundi ng'atudde mu ofiisi yange. N'omukyala omu yalootanga maama we, aloota maama we nga amusaba ssente, amugamba leeta ssente tusuubule. Maama yafa. Oluzimuwa bw'ati enkeera ng'afiirwa gundi ssente ng'aziteeka mu transport wagenda kufiirwa. Ngalo bwe kyamusukkako n'aŋŋamba, kyamusukkako nti yakiroota ekiro enkeera mutabani we ne bamusiba nga baagala ssente zonnyini zennyini emitwalo 2 ge yali agenda okusuubulamu sukaali ge baatwala 2 gennyini yaloota maama we era azitwala. Abantu bangi baloota ebirooto by'abafu. Buli lwoloota omufu nyakutuukawo ku birooto kuvunula, mwebaza Mukama nti ampaddeko ekisa ekivunulako okwo, nti buli lwoloota omufu tajja na mirembe, ajja na kufa, ajja na kufa. Yes, buli lwoloota omufu. Waliwo kye bayita emisota, abantu baloota nnyo nti kuva butondoota omusota gwe waffe gutukuuma. Njagala nkubuulire emisota egy'omwoyo tegirya nfuufu, girya bye wandibadde ofuna okukula, girya omukisa gwe wandibadde obeeramu okukula, girya bintu byo birungi, connections ennungi ezandibadde zikuyimirizaawo bye girya. Kukanyaga musota teguninaako buzibu, ngulaba ne gubula ne gugenda, ogwo gwe waffe, family yewaffe tewandibadde nawo olyawo, wandibadde wala nnyo singa omusota ogwo guvaawo. Bwe guvaawo obulamu bwo ojja bulaba nga bukyuse. Ate ekyewuunyisa yadde tuli mu mubiri tulina obusobozi obukola ekintu kyonna mu mubiri guno, omwoyo gulina obusobozi obukozesa omubiri guno n'otonda ebintu ne bibeerayo. Mirundi mingi gye mpisa enkuba mu sizoni gyetatonyeramu n'etonnya, mirundi emingi gye mpadde enkuba ennaku n'etonnya mu biseera ebyo. Si kugamba nti ki, naye nga nkozesa Katonda ono gwe nkugamba, gwe njogerako. So covid, tuyingira covid eyo kanveeyo, tuyingira covid twali tuva mu mupiira, ngamba abantu kino ekinyusi kiri wano, neetereeze n'okwetereeza, ngamba Mukama naye Mukama sambadde essaati, Mukama abantu batutiisa bagamba covid simanya biki, bintu by'abazungu biki, mbuulira ku covid nga njogera nga byakusaaga kubanga nze namutwalanga mukwano gwange. Nenzira yeka nenneebaka, mba neebaze neekanga omwoyo gwange guli mu kusala kkubo, mba ndi mu kusala ekkubo bwe nti koransi mu tawuni emu, katawuni akamu, omusota omunene nga gulina emikono n'ebigere nga gusala nange ekkubo nga guntunuulira. Tuba tuli mu kusala bwe tuti, omusota eddoboozi ne limpita Ronnie, ebire ne bigira bwe biti nga bireekaana,
like nga byekozeemu oguntu nga muvaamu eddoboozi ngamba Ronnie ntunula omusota ogwo ogulaba koze ntiye nga gundaba tusala ffenna ekkubo nangamba omusota ogwo gwajja nga amaaso gammwe maggale kino kyansi yonna tekiri Uganda ndi Uganda yokka bwe gwamala okujja ne guzaala abaana 12 ku nsi kuno gubabaddemu ebbanga ne guzaala abaana 12 abaana 12 mu kirooto ekyo saabamanya ne mala kivaamu ne mbamanya abaana 12 be baani eddoboozi ne liŋŋamba nti eno yentandikwa y'okubonaabona kw'ensi eno eno ntandikwa kano ke mulabyeko aka covid tuli ku covid asooka eno yentandikwa y'okubonaabona kw'ensi eno paka ku nkomerero ne liddamu nti eno yentandikwa y'okubonaabona kw'ensi eno paka ku nkomerero njagala mbakakase gwe wenna alaba gw'abadde tosuubirayo nkomerero enkomerero gyeri ate buli kaseera nze ntero giwulira buli kaseera mpulira okubeerawo kw'enkomerero nga kusembera nga bwe mpulira amagombe nga gawuluguma nga galina bwe gatwala bwe mpulira n'ebiseera ebisinga nga mpulira obulumi olw'enkomerero ejja esembedde emirundi mingi gwawakana ku by'ensi y'omwoyo oloota eyo gy'oba ogenze y'ensi gye twogerako ekulabisa ebyo Katonda akuwa omukisa n'olabako kaakatono naye abantu gye bali abasobola okwolesebwa kye bayita okwolesebwa birimu enjawulo okuloota okwolesebwa n'okuwulira amaloboozi kati levo y'amaloboozi nayo nnene ndala njagala nkukakase nva mu kirooto ekyo nzuukuka nnyumizeeko be nali nsuze nabo nti banendoosa omusota mba naakazuukuka bwe nti omusota nga guli mbuliri bwange live maaso ku maaso ne guntunulya nga gulinga oguŋŋamba nti ondabye wendi tolina kyosobola kukola ng'era munene nga munene gujjudde mu kaliri mwonna mwe nali nsula nga gunene ne guntunulira bulungi nnyo ne gundaba live nga naakazuukuka mbuulire bannange nti bannange ndabye omusota mba sinnaba nabbateerako ntudde wansi mbabuulire omusota nga guli mbuliri bwange live gwe wenna alaba njagala mbabuulire tuli mu kutambula mu bulamu buno omusota gwavaayo mu bunnya kati ne neebuuza omusota guno guli kaki ki ekigenda maaso n'omusota gye nakoma okwebuuza nti ki ekigenda maaso n'omusota nga sibitegeera bulungi gwe nali nnyumizaako yali ansinga mu by'omwoyo like okuvuunula ebirooto na biki yali ansinga nnyo mwa mukulu mugamba ku by'omusota n'aŋŋamba yoyo sitaani naye ng'olwedde nali nkitandisa okikola kyomufiiringa nti sitaani yennyini kati olunaku lumu kati mu kiseera ekyo ŋŋenda okuwulira munda eddoboozi nga liŋŋamba nti abaana b'omusota guno be gwazaala mwe muli okufa okuyitiridde abantu bagenda kufa nga bafa n'ebitategeerekeka 12 abaana b'omusota najo bye bamisota gye tunagenda awo kugira abaana kubatemaatema kubamanya nti ono yono woozuukuka nga guli mu buliri gwali gukwezinzeemu oba nedda oba wali ovuddeyo ekyokubiri gwamalawo bbanga kyokuvaawo gwamalawo akaseera si kanene gwanneeraga oba Katonda yampaako omukisa okugulaba omanyi Katonda aliwo obuntu bwatuwa okukkiriza message gyagambye nti yogera eri abantu ne kabanga akabonero okitegeera omanyi nali nnyo mpakana nnyo ng'abamu abawakana naku lumu nawakana alina we yantuma neŋŋaana okugenda nga mpakana ng'alayika si yeye naakola akabonero nga ka muganda wange yennyini n'azimba feesi nga mmutunuulira nga nakiroose mu kirooto ne kibaawo fizikale nga engoye zennyini ziyabadde nazo mu kirooto n'azimba feesi nga mmulaba n'atandika okuva amaziga mu maaso nga mmulaba tutudde bwe kye nalabidde ddala ne mpulya munda eddoboozi nga linnumiriza nga liŋŋamba nti ozo olabye kabonero
ndabyeko kubonero nga muyise nga mugamba nti oba message eno ntuufu oba kino kyongamba okukola kyekyo nga gwa ngambye njagala ompa akabonero nenda bubonero nalaba olunaku lumu nina we nalinsabira ekitangala ne kikubawo wokka wendi olunaku olulala enkuba yatonnya ng'ekuba nze nzekka naye abantu tebabitegeera kati bwobinyumiza omutupa n'enkuba yankubye kimanya bubonero alaba nga weekyanga kyanga alabira ddala katemba katutemeeteme abaana bano 12 abaana 12 byebizibu ebinene ebiri 12 ebizibu ebinene bino byebiki agalwadde agatagenda kubaako naddagala gagenda kweyongera omugenda galaba abantu bagenda kufa kigenda kwewunyisa nti waliwo abantu abagenda okufa mu bbanga siddene mu maaso awo okufa kugenda kweyongera okufa kugenda kweyongera nga kw'amaanyi bw'otunuulira ku lipooti ya poliisi abantu abafudde obubenje omwaka guli n'abafudde omwezi oguwedde gwenkanankana b'omwaka ogwayita oba emyaka egyayita emabegako 2 nti abantu mwezi gumu basobola okugwa kabenje abayitirivu ate nga ne poliisi tebakuŋŋaanyiza bonna waliwo bebatamanya abantu bagenda kweyongera okweyagala waliwo ekiseera nina kyempulira kino abantu ebibuuzo bigenda kweyongera naawe gwalaba oyina ebibuuzo nga ansa ntono ogenda kunoonya ansa nga ansa togiraba nga tosobola genda wa chairman kuyamba tosobola genda wa president kuyamba nga ne president ayina ebibuuzo njagala mbakakase ekiseera kigenda kutuuka nga tewali ayina ansa ku bibuuzo ate si nti kigera tuuka kyetulimu wawulyako akaseera abantu bebagamba nti government weyayo nakiwulira mu nda yange nti abantu ekigambo ekyo kyavaawo naye tekyavaawo buvi kyavaawo ne kiyingira buli muntu akirina ku mutima ayina question mark tebakyayogera government weyayo bakina mitima naawe gwalabo osobola okuba nga olina question marks impitirivu government zijja kutuuka nga ziddukira mu bantu okuziyamba ate nga n'abantu basuubirira mu government okubayamba mu njogera enjawulo tugenda kutuuka nga tewali ayamba abeeyagala nga beeyagala bokka n'abalina nabo nga balina questions naye nga tebalina ansa zaayo ayina ansa ali omu ye Mukama waliwo ekigenda okujja kyenjagala babuulira mikwano message ey'okubiri gyenjagala babuulira waliwo ekintu nze nkiwunyiriza kijja nakati nkiwulira wano kijja mu bbanga si ddene waliwo ekijja mugenda kiraba mwenna tubbireko sigenda kubabbirako waliwo ekigenda okujja naye mwenna mujja kiraba naye si kirungi kiriko ki kikwata ku ki tubbireko katono ekirala ku musota ebizibu 12 eby'amaanyi obwavu olwaleero owulira obwavu waliwo atakaaba bwavu oluyimba lw'obwavu lugenda kufuuka oluyimba balukolemu n'ennyimba abantu batandike n'okulwambala abantu bagenda kutandika okugwa eddalu ng'agwa ddalu lwa nnaku na bizibu abantu bagenda kubulwa emmere bagenda kubulwa ekyokulya ekiseera kye tugendamu olwaleero kambabuulire mikwano omusota ekigufudde ogw'amaanyi kubanga gw'amaanyi buli lwengulaba ngusanga gw'amaanyi gugaziyiza guli mu kurikuluutinga guyingiza Katonda nga bw'ayingiza abantu okubaza ku busayidi ye nagwo bwe gukola omusota ye sitaani njagala mbabuulire mwenna abalaba saagala onyoome message gye twogera olwaleero kubanga message eno ejjirako amafuta amalala agagibaakinga
whether ogikkiriza oba togikkiriza, anagikkiriza ajja gikkiriza era yeeteeketeeka ku lw'ebyo ebiro ebigenda okujja, kubanga tekikyasalwamu. Tetugenda kusiiba ekintu ekyo ekigenda okujja kiveewo, tekigenda no. Tulina kwenyweza nga bw'ogamba nti embuyaga egenda kujja mu kitundu, mulina kwekwata ku miti na kwesiba njegere gundi eyereme kubatwala embuyaga, okwenyweza. So bwe kiri, tugenda kwenyweza mu Mukama, agenda tubikako. Kiringa nga Yesu bwe yafa, kyalina okubeera kubanga yasalawo okujja. Ne bwe yandyekubidde wakati awo, kyalina okubeera. Yalina okufa n'azuukira, kyalina okubeera. Kati ne kino ekijja mu bbanga si ddene kirina okubeera. Kiri mu settings z'ebyemyoyo. Emyoyo, omwoyo, ensi y'omwoyo yetufumbira ebiriwo olwaleero. Ensi y'omwoyo yeronda n'abakulembeze be tulina olwaleero, yeronda abagenda okubeera ku opposition olwaleero. Abantu bangi bali ku opposition bakolera sitaani direct. Abantu bali mu government olwayo bakolera sitaani direct. Abantu bangi bali mu bitongole ebyenjawulo bakolera sitaani direct. Nga basigninga contract naye. Bakola emirimu gye nga bali mu kuyingiza abantu ku side ye. Njagala nkubulya sitaani mulabyeko emirundi mingi. Saagala olabe sitaani. Saagala ofune mukisa gumulabako. Kubanga abamu kumwe mulowooza neerogoza, naye nafuna omukisa ogumulabako emirundi mingi. Azze emirundi mingi, mulabyeko emirundi mingi, bingi byabadde ambuulira nga nsaba okudda ku side ye. Ali mu recruiting abantu. Oyinza n'okubanga omukolera indirectly nga tomanyi. Ebiro bye tulimu njagala mbabuulire, ensi tegenda kutereera paka ku nkomerero. Eddoboozi lyaŋŋamba, n'eddoboozi lyaŋŋamba nti Ronnie gamba abantu, gamba ekkanisa egolokoke. Ekkanisa golokoka. Ekkanisa bw'eneegolokoka ne yeegatta, ne tubeera bumu bwe tuti, ekijja tekigenda kuvaawo, ne tugenda kuba ne ambulera esobola okulwanyisa ebintu ebimu eby'amaanyi ebyandibadde bitutwala nga bwe tuli kati. Ekkanisa zuukuka. Eddoboozi lyangamba nti gamba ekkanisa egolokoke. No, gambe abantu bange bagolokoke. Kitegeeza omuntu agolokoka mu kuva mu kutuula mu kwebaka. Va mu kwebaka. Nagamba nti gamba abantu bange bazuukuke, gamba ekkanisa yange ezuukuke. Twebase, tetulaba, amaaso gaffe ag'omwoyo gabikiddwako eby'obugagga by'ensi. Twagala kulya bya bugagga bya nsi, tuliko akaseera katono. Naawe awuliriza, abantu bavaabiira ssente, n'avaabiira ettaka n'atwala ettaka lya banne n'atta n'abaana olw'essente zino, n'amala ennaku 2 n'afa n'agenda. Ebintu n'abireka. Waliwo obulamu obulala. Njagala mbabuulire, ensi ey'omwoyo nga zinnene y'amaanyi, ngibaddemu emirundi mingi, nina abantu bangi abafudde ne mbamanyaako. Ne ŋŋenda nga tebannafa, waliwo n'omu ku basereebwa eyakafa emabegakaawo. Namusisinkana. Enga omwoyo gwe guli mu kutambula, gubungabunga yonna gye yakyakaliranga. Olwa nsonga teyagenda. Yabuuka kalayini kali. Teyasala. Osigala obungabunga, otambula eno osumbwa n'abantu ku nsi. Bakulootaloota obasumbuwa. Saagala obeere omu ku bo mukwano gwange. Kozesa ekisa kino kye tufunye, omukisa gwe tufunye gwe kkanisa, ozuukuke. Ekkanisa ntegeeza nze naawe, sitegeeza guzimbe. Newankubadde tukuŋŋaanira mu bifo ebyenjawulo nti eno Victory, eno wa Kayanja, eno wa Ronnie, nze kati ng'ekkanisa yaffe. Just bifo bye tukuŋŋaaniramu naye nga goola eryemu. Tuli ttiimu emu naye tutemeddwamu. Sitaani kyakola atutemyetemye ng'abamu abaliisa mu mugaati, ate nga abantu baffe. Ne eddoboozi lyangamba nti gamba abantu bange bagolokoke. Abantu mwenna
oba oli mu kristaayo oba oli mu katuliki oba oli mu seventh day katonda agamba golokoka